kati nga olusinze bwe nkola ennyo nti nze nga nsobola okukola emitwalo nga 9-8 omwezi olunaku. emitwalo emeka 9-8 muki mu mmere eyo, mu kutambuza emmere mu Kampala mu kibuga wakati. kati mu kujja wano mu kwanguyiriza okwagala okuyingira ye baani tolenaazeeko lindako senga yabuuza omulundi gumu yagamba ati omanyi kateni ezo nga bonaaba oyingira kateni zaaga amaka agabera kati mu kugira bwati nze nyingira mu ddiro munyimu wadde bategese. So senga yakwambaza oluye omugole yawulira nga bakuwadde behind the scene nti waliwo ebibeerawo ng'abalala tebannabira. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale ku mukutu twatudde dda Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Webali nnyo bayire ddala tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tu-inspiring abavubuka abato ab'enjawulo n'okwongera okubalaga wa ensi weeyina okulaga. Nabagamba ku mukutu guno nze ne bwe nnaafuna views 1,000 ne bwe nnaafuna views 2,000 ne bwe nnaafuna views 3 ne bwe kinaaba 100 naye nga solongas show gye mba nkoze ebadde impactful eri abo abantu 2 oba 3 abaagirabye nja kuba musiimu nnyo nze ng'omuntu era nja kweyanza mmwe abawaayo obudde wamma n'ogiraba. Ensa kintu kikulu nnyo mu community. But buli omu akwate direction gy'ayagala but later okomawo n'ogamba nti wow ono wabawo stories ezirimu essuubi, stories ezigaba hope n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mukutu wa Cruise Exclusive kyekyagonkozesa komyawo hope mu bavubuka kubalaga nti toyina kuwemula buwemuzi to be famous nedda. Osobola okugoba olugendo lwo nga luli clean n'otuuka gy'olaga abantu nabo banga oli bwakuyita ku mukolo teweesittaza abantu. You get nga nawe maama wali proud okukulaba kitegedde. Yensonga lwaki nkola show zino. Tuli proudly powered by bannaffe aba Lavish Baby bakugamba nti gwe maama agenda okuzaala lwaki tobalowoozaako. Lowoozaako ku mwana wo gw'ogenda okuzaala ng'omulowoozaako ng'omugulidde obugoye obulungi obugatta obulungi embeera ennungi gy'agenda okukuliramu omwana wo. Agenda wali ku Lavish Babies wali ku Pioneer Mall ate bakuwe obugoye obulungi. Lavish Mami ntera okubeera naye wano n'ayogera obulungi ebigambo byemusingira ddala kubanga ate mwagala ng'abakyala. So why don't you support her oba oli awo naye asobole okubanga asanyukamu nfuna bulungi nnyo. Ate tuli proudly powered by bannaffe aba Kasirye Breeders Emityana abakutegeeza nti faamu ye ekyagenderera mu maaso obulunzi tebugenda kulekeraawo. Gwa n'alekeraawo ng'omuntu naye bo beewaddeyo okusomesa obulunzi ku bbeeyi nseko busoka emitwalo egyo 5 nera gwayagala okulunda ente ate nga zikuwa amata agawerako. Obulunzi oba okulunda ye backbone y'ensi yaffe Uganda mwe tutambulira. Ate ebintu biba nga biri maridadi sana. Obulamu bwonna ng'oyagala obwanguya ku nsi kuno fenna retirement abantu basoma abasinga balowooza retirement eri mu kulima nedda. Tandika kati ogenda tuka mu retirement gato okungula bukunguzi alimye emmwanyi lima alunze ente lunda alunda embuzi lunda alunda obumyu lunda alunda enkoko lunda kukitegedde. So obulunzi si bwa retirement ofuna bulungi nnyo. Ate werabira ne batamiizi omulembe gw'abawala okukunama abawala okulaga ebisambi abawala okulaga obubina embuto si mulembe mulungi.
waliyo abantu abaagala okwambala obulungi nga babisse emibiri gyabwe bulungi nnyo kati yettamiiza ate abo baayagala akugamba muyiteko wali okitegedde muyiteko wali ku Equatorial Mall ofune engoye ennungi yambala bulungi ng'omukyalo ow'ekitiibwa it's a Monday genda mu kusaba omulimu mu ofiisi y'omuntu goyambadde bulungi tokunama omuwala omusiraamu weebikkirire omutwe naye toli musiraamu osobola okwebikkirira endabikaayo kyekitiibwa kyo so why not embeera netambula bulungi nnyo ate ne tubanga naffe omuntu bw'aleeta no bizinensi tugisoosowaza ebintu bikwatira ddala bulungi nnyo nkugambye osobola olabibwa abantu 5,000 naye nga ensa temuli naye nolabibwa abantu 1,000 naye nga ate abantu abo balimu ensa why not ne brand Alan Cruz nayo ng'olaba abantu respect gye bagiwadde mu community nga bayogera ku kintu ky'abantu bajja kujja ntumiddeko muganda wange Mr. Mutawe mu America Aunt Sarah mu America Aunt Jerry Claire Nampera Jamila Nampera bannange kansubire muli bulungi nnyo embeera kansubire etambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana nammwe abali e London abali e Germany abali e France abali e Netherlands bannayuganda ab'enjawulo mwenna mu nsi gye mundabira abali e France eyo mwenna mbatumiddeko nnyo abali Middle East Dubai Qatar Bahrain baba abaana baffe abali Iraq abali e Iran abali e Egypt abali South Africa mwena bambi mbatumiddeko nnyo bannayuganda gye mundabira mu nsi ez'enjawulo bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okulaba nga abavubuka bo bayiiya emirimu gibuze wabula abavubuka beefuniddewo emirimu egyabwe omuvubuka gwe nno nnaku olwaliro ku show kuno mu field amanyiddwa erinnya erya Ntulabwai baana bakatumwa be balingiza abagole nga bakuba buddansi bwabwe afumita empere ku mukolo awo n'osiima nga bwola ku screen awo baana beeyiiyiza Uganda mwekalubidde emirimu nga gibuza abaana beekoleddewo emirimu egyabwe tebavodde mu nzina tebazina mazina gozina ku mukolo oli n'agamba nti abaana bakoze biki bino nedda amazina gano gamutuusizzaako emikwano emirungi abagagga mu kibuga Kampala abadde ku mikolo amiitinze ku bantu beyita suubira nti asobola omiitinga contact list ye yakyukamukko naye nga emirimu gye yali akola n'obulamu engeri gye buze bumutambuza oba oli awo bwe tugenda okwogerako okulaba ng'atuusa awo kikuwa ekyokuyiga ng'omuvubuka ali eyo nti teweetuulako osobola okuba buli muntu Katonda yamutonda ng'alina ekyenjawulo ky'asobola okukola buli muntu Katonda yamutonda ng'alina ekyenjawulo ky'asobola okukola toyina kukozesebwa bukozesebwa okubeera successful mu bulamu nedda naawe olina ky'osobola okukola just tolina kiwa buwi budde nfuna bulungi nnyo n'ekiwa obudde ng'abavubuka bozzoolaba benkyaza wano ku show osanga Mukama ali kujjukira ensi eri kwanguyira kale nsanyusa okulaba nange okusanga ssebo ogenda kwogerako nnyo tusobole okuba nga tukwatagana bulungi ensonga zibeere ng'ate ziri magida nga zitambula bulungi ssebo nsanyusa okulaba amiin oli otya ssebo sina taabu ndi bulungi ogamba otya ssebo obulamu bugamba ki alhamdulillah nebaza Allah ndi bulungi nnyo ssebo osoma ddiini ya Buisiraamu ni musajja musiraamu alhamdulillah batole ku salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mikwano gyange ne mikwano gya mukwano gwange Alan Cruz abali ku exclusive ebbanga ddene Alan Cruz njagala kujja nga Ntulabwai ojja kujja kadde budde nganja ayana kozi zemanyi fa abantu tuteekateeka naye Allah yasinga okutuukiriza olusi bye tuba tuyayaanira mu bulamu akadde akatuufu wekatuuka ne bw'okirowoozaako kwolwo kibeera kozi ekisa kibeerawo nga kikulondoola era mbaddeyo ne ŋŋamba era ekisa kironzeeze ssebo neesimye okuba nga nze okunyumyako n'emikwano gyo amiina ese buuza kuba tulaba babulire amannya g'amatuufu ne gano g'okozesa mu mikolo obabulire n'ekyokola tutandikire awo bassebo ne bannyabo abatulaba eyo erinnya eryange nze Ntulabwai Legasa Kitakakube eryo lyerinnya erirya ssente e Kampala n'eriri obulamu Ntulabwai n'erinnya lyange ery'ekika
erinnya lyeradde eryo libeera linnya lyeradde nze Kyakoonye kiza Isa Kyakoonye nakalabayo Kyakoonye omu kati oli wakubiri ndi wa mukisa Kyakoonye babeddira ki beddira Mbogo ssebo wamma bebasengooba wamma naliwuliranga eyo Kyakoonye bamawejje basikayiba omwetu gwa ssebo okay basentamu oba mu kika kya President Robert Kyagulanyi kisa kyekitulondoola kyokka okay obulamu bugamba ki obulamu bwange bulungi kubanga bulimu okukkiriza nti Allah yabupulaningira ekisinga kuba gye buvudde alhamdulillah tewabadde wangu naye emboozi gye tunyumya kati yabuwanguzi amiina yabuwanguzi bw'oyogera ku buwanguzi oba otegeeza ki essuubi cause alina essuubi yabeera omuwanguzi bwe kigaana ky'obadde obala wabeerawo ekirala ky'oba oluubirira ekisinga so right now okola mulimu ki omulimu gwange gwenkola nze ndi musanyusa ku mikolo egy'okwanjula emikolo egy'embaga nga njawulayawulamu ebitundutundu ebyenjawulo nti waliwo obwakatumwa waliwo obwokusanyusa obusanyusa okuzinamu balingala ku mbaga ng'ezo then mu packages tujja ne twawulamu era okutraininga abagole kozi abasinga oluusi bajja nga beetaga guidance on how to do it better buno obuzina bw'abagole obuzina obuliko bwe bakeera ku makyawo ng'abantu tebannajja morning shoot kati oluusi fe tukyongeramu spices kitwale nti ebirungo ebyenjawulo kozi abantu bano bajja gye tuli nga they need confidence nga beetaaga confidence eyo okuva gye tuli fe abakimanyira abakiruddemu kakiba kyetaaga n'ogwa ku muntu omutuufu nga ntula neteekateeka ekintu nga kivaayo obulungi oli mu kibiina ki baba nga muyina ebibiina ekibiina ekyange nyina ekibiina ekyange sebo alhamdulillah ekibiina ekyange bakiyita Ntula Bwai Legacy kiwandiise insha Allah tugenda kuba tubikolako bulungi naye nga tuli mu process cause si buli kimuntu ojja n'okibuukira bubuukizi nga tofunyeemu kumanya ne experience ensi eno ejjudde okwayijaakinga ebintu oluusi okoze ati wo mu bulumi ate era n'okozesa speed awo naye bw'ogendayo ng'olwedde oli guided bulungi wesanga kitambula bulungi bakuzaalawa nze banzaala Kiteegomba Kiteegomba kiriwa kiri Gayaza Road Kasutuke Kasangati oli mwana wa mu kibuga ndiwe Kampala kibuga kigenda kisembera wammwe alhamdulillah sir nze ndiwe Kasangati osomye nasoma ku sebo n'okomawa nenkoma mu senior 4 then I had to branch off nengendako ku YMCA nenkola course ya journalism and mass communication nenjitambuzaako akaseera but sente nezibula nga bizibu ne branchinga off nenvayo omusomerawo mu last quarter ku YMCA awo wenafunira ate ekirala waliwo muganda wange yali akola mu town nampitanga ate yakola mu restaurant bamuyita Mawejje naŋŋamba jangu tukole naye ng'omulimu gwa ŋŋamba okukola gwa kutambuza mmere kubeera nga driver senior driver naye nga driver natanyola steering owattule ng'oyitayitamu awo ng'obafata driver atanyola steering owattule ati badriver babika bingi kati nze nafuna omukisa nti nali driver mu nkola eyo ng'olina okutambuza emmere eyo ekisooka olina okusooka n'ofata orders mu bantu te maama wasuze otya nti gyebale tutunda ku mmere tulina restaurant waggulu awo yali nabugabo walinga bus that side it was called Rafik ng'olina okusooka ogenda obakole ki obafate obagambe nti owaaye onaalya kamere I think approach yo ng'omuntu gye bali yekuleetera omuntu oluvannyuma ogamba nja kulya ng'ofuna orders ezo mu time abanaalya breakfast kuba twakerangawo n'abanaalya lunch oluvannyuma n'ova nettule waggulu eyo n'oyiringita tule nga ziringa nga 16 oba 15 treze emmere ng'ogipanze bwoti abakirimu bakimanyi atakirimu oyinza okulowooza kulimba treze emmere
abaana bazipanga olazina ensaniya waliwo ensaniya engazi ezibako wana akatooke wana akacere wana akamonde oba bijanjalo then ne bateekako cling film cling film ey'abafumbi ogibika ku mmere bwoti kye bagikavalingako then oteekako oda endala naye n'okavalingako kati oyinza okuba nokuliko amatooke omuceere n'ebijanjalo waggulu matooke muceere ennyama kati nga orders bafunye jjukira za njawulo ozikwata otya mu ogenda owandiika ozikwata ng'oziwandiika before ku makya abali ekyenkya waba wakubuukinga n'agamba naye ku lanchi ojja kundeetera kino kati ekyo nkikubadde ngenze mu maaso nnyo naye kati waliwo stress eno nga tonnatuuka ku eyo level ey'okubanga bakwesiga okuleeta ezo order zonna omuntu omumatiza okumuwa ekyokulya nga kizibu takumanyi akakulaba maama gyebaleko nnyabo n'akupima mama mugyebaleko nti ekaale gyebale natakulanga omyayo w'e Kampala kozi oba wakava mu kyalo embeera tebanyukkaali nti erabika bulungi wabaawo akabulamu akati nosobola okuba n'empisa ennyingi nga ffe ze tulina naye nga wabulawo akendabika kozi sometimes ennyambala endabika kajjukira ovudde eri waliwo ebigaanyi biba tebigaanyi nnyo naye nga waliwo kyogaa njagala kikyukemu kirinnyeko ku level omuntu ng'omumatiza nga ali akamere ng'otuuka ng'obaweereza order kati batuuka ekiseera nga family because you build trust with them wano mu kujja ng'obaweereza okeepinga obudde ng'enkya bagamba oleeta emmere mu budde ojja kundeetera era bw'oleeta mu maaso awo ogenda okulaba nga abadde akuwa emmere weba yakanaana akuwadde omutwalo agamba ebbiri zisigaze kati family eyo ogitegedde nti mu buli mulimu mubaamu kyojja ozimbiramu ki mpola mpola kati netambuzaako emmere ebbanga with time emmere yeekola etya ndaba abaana abatambuza emmere emmere eyo baali batusasula 10%. Kikyotegeeza bw'okola emitwalo 5 ofuna 5 bw'okola emitwalo 2 ofuna 2,000 bw'okola 10 ofuna 1,000 naye oyo omwana atambuza abaana abawala bendaba bajja ne wano mbalaba bendaba bajja nga baga munaalya ku mmere bw'atunda omutwalo nze bwe nali nkolera that was the payment policy nga energy gy'oteekamu effort through working bwe batakusasula kuba luwa batasasula ng'omanya gukulidde kyenyinza okugamba oba singa bakikozesa bulala nti era yakusuzeemu naye sirangayo kubanga waliwo abamala okulya ne bagamba wabula ndeka ojja kudda enkya eba evuga waggulu enki embooko okay kitegeeza ki eri abantu bange nina audience wano embooko ebeera egenda kuvuga nti n'enkyo ojja kujja okole you recover that amount oba si kyo walibaawo kale abantu ng'akwesiga tebasasula musaala nze bwe nali nkola sira nti basasula musaala essowaani z'otunda effort gy'oteekamu naye kyalinga kiyamba ffe kyali kituyambako kuba nti bw'okola ennyo osasulwa nnyo kati ffe awo ennabugaba abantu balya emmere yagumu kitundu omutwalo gumu 2 there was money oba ontegeera ng'ekikulu byonna w'otambula ne orders ennyingi n'ozidelivery nga time at once akabogi okakola ki okabalansinga bulungi akasenteko n'okateeka mu ki ate nze ndowooza n'omuntu ono okkuluma kirimu obukujju kulimu omuntu okuba nga akupimye endowooza naye nze nali sipimika nasooka ne nkukyamulamu awo ng'akola obukolomooni bwange nteekamu era art okyamula otya ateze okukubiramu amazina nga mmala obudde kati nga bw'ojja nzija n'essowaani yange oba kale nga sinnajja ne nkubuuza mu ngeri ng'etayinza kuleka kyekimu maama oli bulungi gyebaleko oyo ne leero ntuuse eggulo kaabadde katya kamere kaabadde kalungi tuterezeemuwa olowooza ki ekiganye kati ng'osooka n'omubba ekirowoozo ekyo I think kati n'alaba nga this person is taking care okulaba nti dayate yange eri okay then oluvannyuma n'omugamba mami nkole ntya leero mbwa nja kulya enkya togogabugama inshallah kokola ki ng'ovaawo nga n'enkya okola ki okomawo kati atuuka ekiseera n'agamba naye n'omuntu ajja kozi ne bwe bawasaabinzeeko mu bizimbe baba bawa obujulizi emmere y'abantu abo nnungi kozi emmere yaffe yali nnungi kati mu mmere omwo nno tugitambuza oda zino ennyingi ze nkugamba ssebo waliwo ate omusajja yansanga n'aŋŋamba nga ndi ku speed nti ntambula ng'ekiteega
ekiteega ku speed gye twakola ki gye twabeerangako ku madaala okwo. He used to see me nga nkikola nanga nti ntambula ng'ekiki ng'ekiteega. Omusajja oyo ate yannyingiza emikolo. Bamuyita Haji Waziri Ustaz. Nannyingiza emikolo. Bwe yaginyingiza n'antwala mu kampani bagiyita eri ku Equatori eyo Jolibo Events. Ntandika okukola nga trials zaayo kuba baatuyita. Munnange tutuuka nva mu mmere eri. Yakulaba atya nti olinamu ekitone? Kuzunga na mmere ku speed. Nti ntambula ng'ekiteega wali okiwuliddeko bw'okimanyi. Nkiwulira buwulizi. N'endowooza yakyo toyinza omuntu bw'akigamba nti otambula ng'ekiteega. Wali mu kutambuza emmere ng'otambula speed? Maama. Anti order nnyingi bwe ziti. Naye ng'ajjukira akali amaggwa. Ke kamanyi engeri gye kagaaya. Bw'ofuna experience mu kintu oba mulala. Kati me I used to do it with love kyenyinza okugamba. Okutambuza emmere mu tawuni. Natuuka buli kyenkola. Ntuuka kati oba ogenda kukola ki? You have to bring that love. Kati nze ate mu kuba nti nno nkyagala ndi mu bwangu ate oli mweyandabira nti oba kansuke nkubuuze. Wava ku YMCA nga sente zibuze n'ogenda okutambuza emmere. Banno tebaakusangangako? Bannange era gwe tewawuliranga mu kuswala oluusi? Twasomera mu kyalo eri Kasanga ati Kiteegomba. Ng'eno e Kampala abantu amu tebammanyi. Osoma kwa YMCA yawa? Yawa no Wandegeya, sorry. Kati mwali bali baana bayita mu kibuga? Kale nafuna omukisa ku YMCA. Abaana bonna abasinga be nasoma nabo balinga tebajja nnyino mu kibuga. Nafuna mukisa gwange kubanga ne class gye nalinga ntambuliramu eno nsubira ba YMCA nabo balina gye batambulira walala nnyo nga tebayinza kujja natembo kusuubula. Eno nga basuubuza mu bungi nga basingayo bakongo. Kano ne mukutambuza emmere ekirooto kyo gwe nga kikirooto kikyogoba? Gwe ekirooto kyo wali otunuulira? Nze okutambuza emmere ate nali musambi nnyo wa mupiira I think. Nga nsomedde ku mupiira zino secondary webiti. Nga ate ekirooto kyange tekirina ku mazina nnyo kyali kapiira. Kozi nze nalina omuntu gwe nayagala okusamba nga ali ebweru bamuyita Masero. Ankunkumuka kasatu. Era ab'Ekiteegomba bakimanyi nze namenyako ekyalo likodi n'ekitebe koona. Banjulira gita. Tuli mu final z'embuzi ezo n'enditeeka. Final zanyi? Z'embuzi ku kyalo n'ente. Ekkoona n'enditeeba. Golo yange yali nnyo mu kapiira nga nkaagala ng'omuntu. Kano mu kutambuza siniya? Mu kutambuza siniya. Gwali ogoba kirooto kyawo? Ne haso bwetandika otuuka n'obula. Ng'ebirowoozo bingi bituuka n'ebigambo ekijja kyekikola ki. Naye ng'ate nze nakitunulira kino nga ndaba kinnyumira. Kale oba jjukira bw'ova mu kyalo eyo ng'obadde tolina mulimu. N'ojja woofuna nti oba 50,000 n'oddayo ng'osevinzeeko ennya. Kikola. Koze ebiseera bye walingawo buno bwe wakula ennume nga ka 10,000 mpaka Kasangati. Okwata mukono gwo ng'oteeka mu banka. Kati nga oluusi nze bwe nkola ennyo nti nze nga nsobola okukola emitwalo nga 9-8. Omwezi? Olunaku. Emitwalo emeka? 9-8. Muki? Mu mmere eyo. Mu kutambuza emmere mu Kampala mu kibuga wakati? Ntula bw'ayina edda ssebo. Ojja tulemesa ate okusapootinga abaana. Anti kyenyinza okugamba tubale order 10 ez'omutwalo ziba sente mmeka? Tugenda mpola. Order 10 ez'omutwalo ziba sente mmeka? Emiliyoni emu. Yes. Naye ng'enkoko yabanga yakenda ekibumba ate nga biri bijja ne birinnyako ebbeeyi nti bw'oyagalako ebijjanja. Twogera ku ntula bw'ayatambuza butambuza emmere. Myself. Kozi nze nyina nebaza Allah alhamdulillah. Ebintu ebisinga byenkwatako bifuna omukisa. Kozi nkikola n'okwagala omuntu okimuguza ate nteekamu ko speed neŋŋamba nti I have to reach in time. Naye nga nzikola. I had my brother called Mudathiru. And waliwo omulala bamuyita Medi. Nga tukola ffenna nga twaveeyo mu kyalo. Naye nga tukola essente nga Mudathiru yatusingako okukola. Kozi ye yatusookayo. Nze nenzirako then ne tujja nze. Mudathiru ng'akola mmeka? Mudathiru ng'aba mu kamu 2. Olunaku? Ojja kubuuza ababoosi bange. Wallahi. Rafiki Catering Service yali ekola.
Bali bakola bulungi fast foods ezo. Enkoko chips biki. Kankubuuze. Kuba tutambula mpola. Ntula bwayi. Yes sir. Watambuzanga emmere mu kibuga. Yes sir. Bino ebyo genda ku maduuka gundi onaalya gundi onaalya emmere. Ng'olunaku onyuka ne ssente mmeka? Nga balya 10% y'akakadde. Naye nga kibaawo nti buli kanaku taata. Era bijja bikyuka ssebo. Ebiro bibaamu engera. Okitegeera. Kyokka omwana asobola okunyuka n'emitwalo 9. Nga sigage. No, okay. Gibaako 9 through hard work. Ye 10%. Badde manyi nti era obwedda ngamba na esowaani ezo. Singa Range Rover kati giriko. But so omwezi okola nga mukola lunaku ze kyenkugamba nga bw'okola olunaku emitwalo tugeze 5. Olinako ekizike kyo on that day. So omwezi nga gwe sasula olunaku tebyali bya mwezi. So gwe wesalirawo oba leero naakola oba enkya siikole. Oba leero nzije kummeka sijja gabula leero kyanca. Ontegeera nze nja kukola ku bagagga bange ab'ekyemisana. Ne bwe nkolayo order zange za mitwalo 4 nja kuba nfunye ekyemeka ekyena. Kategedde. Kati fe lwaki nze nkuganze najja n'omutima ogukola lunaku lulama mpaka lweggulo. Kozi fe twavangayo ku makyalo chairman yatuletangako ku mmotoka katubaza transport babita ddani. Ng'olina ogibaza ku makya abavugeko nga abavugeko mpaka Kampala abeeko wabateeka then mutambule mpaka Nabugabo wansi. Kati nga gwolina okukola ennyo ofune olwasalo wakola ennuma ate nga naffe amasanyu tugaagala. Ozze Kampala olina byolabyeko ebitali mu kyalo. Ng'olina okukola ennyo oyambala onyumeko. Oba ontegedde. Kale nga byonna bijjira amidst that journey I think. Yes sir. So ani akulaba okujja ku mmere? Ajiwaziri Stars. Mugagga ali eyo mwami. Ali mu kikuubo eyo. Yali akolera. Era najja akolera. Alina n'obumotoka obwo buvintage obw'amasappe yali mu field eyo. Nzansanga mpita ekiteega nti ntambulanga ekiki. Saasooka kitwalanga bwe yakyogera nti kirungi. Yagwa onoonya haso 10% kamere omyaya agamba aliraba mpita mbikajjo nti ndi bandwa. Kumbe munnange, not any insult in life is an insult. Wabaawo ebintu Allah byagera ng'omuntu ajja sooka kukusoomooza ate nga we wali omukisa gwo. Sajja oyo nampita ekiteega. Kubeera namuwanga naye emmere natambulanga eyo there is a building called Angel Plaza eyo, Nana Premier Arcade, Nabukeera, nenzijeno ebyo bizimbo bitegedde ebyo. Kati nga ekyabwe kisalamu ekkubo. Waliwo kibayita mulima mayuni ey'omunda ate n'oyambuka okubanga agweri mu kikubo. Kati nga nnyina market engazi. Kati ye mu kuyisiŋŋanyanga wano kyakawe yafunira ekyo nampita ekiteega. Nantwala naŋŋamba nti naye mbadde njagala kukuteeka ate mu bintu ebimu. Naŋŋamba nze yakajja e Kampala mukulu ambalira kaki. Obviously nalina okutyamu. Naye era kyonna ggwe nga bw'onaagala tomanyanga omuntu. Cause Allah yasinga okola ki? Naŋŋamba nti bw'ona amala otambuza emmere leero ojja kujja twogeremu. Neŋŋendayo kuba naye yali fine nga kati afuuse mukwano gwange kubanga abantu be yalinga akola nabo abamu nali mbawo emmere. Oluusi ogenda okubanja n'okusooka okubamu nabo olwali. Najja n'akusangawo. Katheni bwe yansangawo naŋŋamba nyina woofiisi gye njagala okutwalako. Nantwale omanyi bamuyita Jolly Boy Events. Baganda bange tutuuka ewa Jolly Boy nga nnyanjulayo naŋŋamba ono ebintu bye mukola abisobola nina kye namulabyakola. Kati ba Jolly Boy baayitanga mu Nabugabo omwo nga bakola ebyembaga naye nga babuukira ku mmotoka nga bokantuni. Kati nga bakuba n'obuntu obutulika papapapa. Nze ate nno mu kutambuza emmere nalinga era mbalaba. Ng'akuzzaako emabega wallahi wali olabeko abantu abakola ekintu ekyakabi mu kibuga nga ne Uganda litokirabako. Naye nga mu kutambuza emmere ngoga singa Mukama lumwampaayo omukisa n'ensinkana abantu abo. Omusajja be yantwalako. Katono.
Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Obadde ngamba so mutuuka bakwanjulira akalimu, banyanjulira akalimu akapya. Kati nga nyina okwolesa kirabika obumu ku bubaddi bw'abakulu bali obubadde bwa saamanya ate bwe batasooka kunnyanjulira nga baŋŋamba tulageemu ky'osobola cause nze nga nkonkumuka amazina Bulaza ebiseera bikwaliko akayiva ka omayiro bajambule mamu wakali ne Maria Rosa and there is Tonkoya kitanabudde nze nteekako banterako wala ekidongo kuba naye bwe nali neewulira okudigida nze nazina buli mazina gonna nenga mala mu binika kumbeddako mu kyalo eyo twakolanga bukozi kaliyoki gwendeese e Kampala gye bantwala teyasiima empere wagifumita bubi nazina bya kaliyoki kirabika wali kigambo ky'osoose okwogerako nti waliwo ebimukyaka ebitakola nnyo mu Kampala eno olina okweyisanga ow'e Kampala munoonye ssente ez'e Kampala. Nze naleeta amazina ge twazinanga mu kaliyoki edda nga nkyali mu kyalo neggayo wanga muyita nsiigo twalinga tusanyusa ebyo okwesiiga mu maaka ebyo ne omusajja nagamba ono tagenda kusobola. Musajja nga ngamba nti awo togenda kusobola naye oli musanyufu osobola okukyamula abantu naye ngenda kuyigiriza bye tukola. Ng'ayimirira nga nze bantuuza n'akatuuyo kange bulungi nnyo ntuuyanye nga haja azina bambi bye yakola byali byangu naye lwaki nabiyita byangu nagira nenga singa bye yasoose okundaga lazima nze nennyongera ku bibye nenkopera okwo si mu ndowooza yange awo nti nali kirimu okuzoleya naye natuuka ne ŋŋamba kasita asiimye ampadde n'omuki I had to catch up with Jolibo. Nangamba naye osobola okukola ne tusobola kukola wekka bino ebyaffe binyuma muli bameka babiri kozi ffe tugenda ku mikolo egy'okwanjulanga egyo nze munnanga abasayidi erudda n'omulala abaludda kati ne tusooka tukola obwakatumwa ne tukola ebyokufulumya omugole kuba Jolibo ebiseera byatisa kutakola bwe bwakatumwa nga bafulumya mugole nga bakuba obuntu obutulika tuliko nga njiripira munnange nga njizza ewaka nga ngambako mukwano gwange baali bamuyita Benjamin Nsiigo nze nali neeyita Ntula yeeyita Nsiigo angamba nti waye nga bwe twakuba haso mu kyalo eno kati kamuyite naye ku kibuga tuzine nga tujja ne Benja nga bamugana naye tulageemu saamubuusa nga gye obwo mu kyalo nga atuninga gali twati amazina yatuninga matyuni era ne bamuwa lipooti yetya mazina tegakoze oluvannyuma nambuuza gujjukira bye twakola bye nakolaga munno mulageemu ate luli lwalwadda mu kusinika kuba lwalaba ate nga byangu nnyo kale yali wali baddewo ng'olina mukwano gwo ng'asobola okuba serious with life naye ng'alina waatuuka ate n'azannye ewali omukisa. I'm sorry to say that naye oluvannyuma ne mmulagamu ebyo okubuukabuuka bwe biti Benja n'akigula ne Jolibo n'akigula natandika okukola mu Jolibo awe natandikira emikolo se ne mukuba emikolo ne tukuba emikolo ne tuvaayo mu Jolibo. Lwaki mwavaayo? Omwana oba aba akoze mwali mufunye etteeka y'omulimu nze ate saavaayo nanze nze navaayo nzekka kuba ne Benja mu lugendo Benja byamulema twakolako bye twakola nga balina ssente ze batusasula nga bo tebakkaanya nazo oba ontegedde ate I believe nti omuntu akuwadde social capital
abakuwadde obugagga obukyasinze mu bulamu. Zino tukkirize nti ebeeranga appreciation. For the first time nze bwe nakiraba kati ne tuvaayo n'omwami bamuyita Abdul Businji. Ye yali akolanga ne Top Boss. Kati nze nga nange bazimbye edduwe yange kuba kampani yali efuna emirimu mingi. Ng'oluusi tebampa na benja kukola naye. Nga balina omulago bamusindikako naye kozi twali abakozi banjawulo. Kati nga boss yasalawo nti tufunye ogweruwero ntula ne Arafa mugende eruwero. Waliwo gayi bamuyita Arafa. Kati nze nga nkola nnyo ne Arafa oyo. Nga ne benja baamukwasa omuntu omuki omulala. Kati bwe twajjanga tudividinga waaka. Kati Jolibo oba ate bo bafunamu biki ne boss waffe n'omukwano gwe bamuyita Abudu. Nga naye Abudu avaayo. Abudu bwe yavaayo ze nali simanyi nti avuddeyo. Abudu nampa opportunity. Ngambala ekizike bulaza. Kubaawo time gye nkugana nali ntandise ofuna experience ne passion. Ndabye ku bayimbi. Omanye excitement eyo for the first time. Abayimbi bala. Ebiseera bye yali Jolibo yali mukwano gwa Hajalu. Era n'abasinga baga muganda we. They look somehow. Kati nga nze ndabye ne kwalo ne ngamba watayo. Kino nga kyakabi. Nga ne mikolo gino omukolo ogumu kwe nasooka okukola banfuwawo kaddola akanusu eki. Kandi ne Benjamin oyo nsiige era bamala okatufuuwa tetudde emabega. Ne mugamba gwe Benja. Bino ebintu birimu n'okufuuwa zino ssente. Kati tunatuukira mu mikolo nga 10 tunaaba tebatufuuwa ssente nnyini. Nga we have a big dream. Yes. Kati nga twavayo wa Jolibo eyo Dulu atandika gye bayita Abdul atandika kampani bagita Dulu Entertainment. Nga nkubira Dulu ebbanga nga nayo nvaayo. Simanyi nze nafunanga n'omukisa nti kampani zino nazikoleranga naye nga ate waliwo aboogezi abampitanga bokka. Oba kitegedde. Aboogezi nga bwanaga nti yakulabye ku mukolo gw'oli n'atasaba namba ya kampani. N'asaba eyo personal. N'agamba nti nvubuka gwe gye baleko ng'okola bulungi. Okolera ssente mmeka? Then n'omugamba ssente ze mukolera n'akuwa omulimu. Kati najjanga nkola n'aboogezi ab'enjawulo. Waliwo Danex ali Canada awo ye yagendako ebweru eyo yavaawo. Then ne wabeerawo Kaddu Mukasa Simon Peter aboogezi abo banjawulo. Kana Katwe Masaka nga bajja bannyambako. Kati tugenda okudda eno ne mu Dulu ng'era freelancinga. Ate kati Dulu ye kyaka yanyiga mu bunyiizi. Kuba waliwo omukwano gwange yamugamba ebigambo I think nti ate kati ntula bw'atuuka ku mikolo tawaayo namba ya kampani awaayo ye naye gwe osobola okukola obulungi n'owaayo namba ya boss nga bagambye tuwe namba yo. Bagambye batya? Nga bagambye tuwe namba yo mu art owaffe gwe tukola. Oli n'alemerako na I need your number. N'omugamba can I give you my boss's number? N'agamba Alan njagala namba yo e Kampala. Ate nga jjukira I think nze sali negative ng'omuntu mu ndowooza yange. Cause nze before nga n'abantu bannanyiikira. Naye nga bakuyita omugamba nti bampise eno. Yes. Kuba nze ne before natwalanga n'emirimu mu kampani. Oba ontegedde abantu bano be nakolerako mu kutambuza emmere. Waliwo abandi abaate nga nzize eri nga bagamba abantu abo tubaagala ku mikolo gyaffe. Kati ffe ng'otwalayo n'omulimu. Oba ontegeera kati nze wano nange we natandika okubanga abo kati mbuuka nange ngambe nti kitegeeza nje nsobola okutandika ekyange. Ng'oluusi kampani ssente zempa sijja gamba mbu tezimala naye nga zina bye zitasobola kumala bulungi. Ontegeera naye ng'ate aboogezi bano ayongeramukko akasente akasinga ku ka kampani. Oba ontegeera oluusi ngira ne ngamba kandwalewo. Ate oluusi nejja kampani nga bali ba top boss be baagala jjukira be baliko. Oba ontegedde kati nga naawe olina okusigala nga jjukira okiyingiddemu naye kikusika. Kati nze kyansikanga ng'oluusi tekikoma. Nenva mu Dulu Entertainment ne ŋŋenda ne ntandika ebyange. Naye mu kutandika ebyange era nali nzekanga omuntu. Nga kyava mu kiri aboogezi okujja nga bampa emiki. Kati nga nkuba endongo naye kyatuuka ekiseera nga bagole. Onfuna ndowooza. Ng'oli yagera naga naffe tulinayo omukolo gwaffe. Jjukira omwogezi aba atudde eno badde otuteyo abawala abasooka n'abalenzi. Then n'agamba sebo gye baleko. Nteekale gye bajjukira oba okyali ku pressure. Nti okola bulungi naffe tulina omukolo ennaku z'omwezi bweziti. Then ne bwe nti bwe nataapinga mu energy yaakyo.
Ntandika okuyingira mu bantu. But nze jane yonna I appreciate everyone who has done a token. Cause nali sikimanyi. Oba ntegeera. Ate mu butakimanya kyange nyina bangi nnyo abakiyigidde. Omugagga oli omukikube yakutwalayo gira n'oyitayo n'omubuuzaako. Tuli kwalo twogerezaganya nnyo. Alinga taata wange oluusi. Cause fe abasiraamu omuntu n'oba tomukubira nnyo. Buli w'osaala mwogerezeganya. Mumewuliziganya. Tuba omutooledde salaamu ne weba WhatsApp asobola omanya kyokola ki. Kyoliko nti ankyali ku mulamwa naye ye Hajji twogerezeganya bulungi ssebo. Kiki weenyumiriza mu mazina g'ozinye ku mukolo nga katumwa? Nze ekintu amazima kye neenyumiriza mu mikolo genzinye nga katumwa amazina. Funyeemu emikwano. Funyeemu emikwano. Emikwano egirina ssente. Emikwano egirina okukkiriza nti ndi mu byenkola ndi wakabi oba nkola bulungi. Ekirala nfunyeemu ezzadde. Olina omwana kati? Ninamu omwana wange. N'omukyala? Wange Lukumaani yawe. So ofunyeemu omukyala? Nfunyeemu omukyala. Yakusanga ku mikolo? Yeegomba bwegombi byenkola ng'alaba birungi. Wafumita empere gwali mukolo gwanyu? Akajere ne nkafumita mu ttaka. Mwesangayo ku mukolo? Ye twesinkananga boonaga nti ayagala by'okola. She loves what you do. Ate ng'akukkiririzaamu. Twava kati twakugambe nti twabeeranga ku kyalo kyekimu. Ne ntambuza process eyo obulamu bwonna ne tuddamu ne twesanga mu rotation yakyo. Bweto bwe twakola ki? Twetasinkana ne mukyala wange. Mpaka nakati. Then ekirala kyenfunyeemu. Nfunyeemu nti nzimbye emikwano ate kati egisobola okweyimirizaawo mu mulimu gwe gutya. Gwe gumu. Ozimbye emikwano. Bakatumwa ab'enjawulo. Okay. Cause abaana bangi they've got inspired ne bawulira nga baagala kye tukola. Oba kye natandika nange ng'omuntu okufunako endowooza okuva mu bakama bange bali abaakola ki? Abaasooka nti bo baakitandika. N'ekyaka ne batakiteeka ku kasannyalaze nnyo. Kati nze ne nzija nfunamu ne ku bayimbi. Attachment y'abayimbi nti nakolanga bu challenge mu mikolo. Mayinga akayimba omuyimbi akakafulumya akakayimba. Then ne bakakuba ku mukolo n'okadigida. Nze nadigida akayimba ka Aiswe akajosted. Gwali mukolo gwa Zubeda. Era we mbadde ngendo okujja Zubeda byantalo. Nze before ani yakwita ku mukolo gwa Zubeda? Muhammad. He's called Muhammad. Chemayi Muganda. Jejimu ku mikolo gye watandikirako ejja kutundamu? Gwe mukolo gwampamu amaanyi mangi. Omukolo gwa Zubeda? Ate nagwo gwennyini saali official. Nti nakimanya all along before. Ku lunaku lwennyini. Nalina omukolo gwe naliko. Gwali mutundwa awo ebintu bya Allah blood birabe. Nensala busazi n'engenda ngaawe Elias Lukwago asula bayitawo batya natete noyingira mu kyekikubo ekyo. Chemayi ne walwawo n'engenda sama yakubira. Medi kamuyita Medi. Ankubira. Ngamba wayi jango nyambi. Zinga tangambe nakunga nti omukolo gwa Zubeda. Ne Zubeda ng'omuntu before nze ngeje nali nakayingira mu field eno. Zubeda nali simumanyi nnyo. Oba ntegeera. Kati ng'ono Medi yandabiranga eri mu bakama bange baddulu kuba yalimu olutimbi nga ne ddulu amumanyi bosi waffe. Kati then bwati bwe yampita nangamba yi wano waliwo nawo akakolo jangu wano. Ngendo tuuka omukolo nze ndaba mu face z'abantu oyo. Kati ng'ate bo bamanyi. Oba nfuna nga nze nzina ka video awo akaisweya. Nga nkateeka ku page yange nga justed akalaba. Nga akaripostinga. Kakakola ki? Naye nga sinatuuka na kwa isweya najjanga nkola bu challenge obwawerako waliwo kana kayimba party after party. Big Trill. Ate awo ke nakubiramu. Nga nkankana bwenti ninganga amasanyalaze gwe gakubye. Bwajja bu trending mu rotation kati kali aka party after party. Bwe kantu kyaka ke ka trending nga ngendo okola kana akalala. Ke nakolera ku guno ngolede bali kyakabala bakali. Abagamba ono guys kati nga nange sibye manyinze sagala kuli.
Kanze manyi kimugo teekako music kenzera woterako endongo boolesa ebizibu. So okola akayimba kaiswe. Nkola akayimba kaiswe ya Justed akapostinga ku page ye. Tutambula mu rotation nga Justed nange simusinkanangako. Nga Jojo oyo nze nakuvadde mu ndiyo kinga tukola nnyimba ze. Ndi wangulu nga mumatiranga omuntu. Bwe nakola akayimba nze ngenda okulaba akapostinze ku page ye ne ngamba kino nga kyakabi nga kirungi. Jukira emikolo gino tujja tusisinkana at times tujja tusisinkana ate ne Justed ku mukolo gwali Buloba kwaji Abdallah bali awo banatwe. Simanyi masanyalazi gye nagajjanze nga mugamba Jeva Records yenze nakoze kino. Nangamba egwe guy waliwo nga naye yapostinze ekintu kyo ninga naye taku oba ofuna ndoza ne mugamba yenze yampa bu weekend ya black man nangamba you will call me. But we tata nikufuna attachment ne George. Abontegedde. Otuko tya mukayimba ka Maria. Justed ni Maria we. Tewayita mwezi after that attachment Buloba eyo. Kuba namukubirako bisere byo he used to be in Salama Road. Waluzi kusoka nangamba ojja kujja ku office. Kati je yajjange yandine baka milioni je bakola ki je bajjiranga nga banyumyamuko naye nga mukwano gwabwe. Nze nga nange mpuliranga oluyimba Maria we wafumira nga just biri awo bya mu nkambi jukira kyota ekitakoleze toyinza kiringiriza mu gikiripira gwe biri project z'abakulu. Era twali tuli awo nga bagamba ntulimba tugenda do shooting. Abontegedde yatuba omwana mwino okuba ku gali ya omukulu nga sure ontegedde ate wali kati nange excitement nze nga ndi mu nsi yange kitwale nti mu nsi y'ebirooto obaako ebintu ebimu ate byotukako ne bikuba amasanyalazi ku lwekisa wallahi nanduka nogaana eyinza asaanidde okuba wano mu ndowoozayo naye nga Allah bw'ati wakutambuliza obulamu ne tugenda ku shoot kayimba ako ne basandi baddemu. Aliwo music director yali angana. Yali angana. Ngakubi olukokola. Kamiliyoni oyo mwana. Wallahi Allah musasire musajja wa kabi. Namugamba gwe. Omanyi just okugamba that gwe. Then gwe nakugamba go shine like a star. Mullo. So kanyumize bulungi. Muba mugendo shootinga video. Tushootinga ya Maria Justed. Nesini ezimu ziwedde zitambuza. Kati nze baali bashootinga ndi mu chatidde. Kubajjukira biba bya vibe. Oluusi oba olina okwefaako ogenda oteekewo embeera. Ekitima kinkwata genda oteekewo embeera. Omwami ono yali mutuufu kyaka music director naye okusooka okuŋŋaanirawo mukulu kyaka yakiwulira nga abuukabuuka. Gwe yagamba atya nga Ghana? Gosha yamugamba gwe neda director ye gwe yagamba ki yateekawo reaction eraga jukira kamera nga bonakola bodi oba ntegedde nti onkugira osemberera bali namugamba gwe Chameleon yagamba enya sijja yogera naye yayongerako gwe nze nantunze zinangamba Gosha ina this is your time muloko oluyimba ekyo nkijjukira bambi nze omusajja anganze omuntu mwagala awo yampisizaawo kuba oluyimba olwo abantu abasinga ate kwe bamanyira olwo energy lwa pushing us. No jai your best. Anange ne improving anti ate naawe kitwale nti byonna ng'obikolera mu kutya naye nga n'omukisa ogufunye nenzina ne tudigidda Chameleon najja n'abuuka. Abambi yakusembereramu akawo ne mukoonamu ku mpere video twagiraba ne bannange bennyini be twali nabo nga olwamala kali just biri bye bashootinga nga bangamba oyo omusajja omufunyeemu otyo omukisa okuba ne vibe nga naawe bw'oli bw'otyo. Buli muntu alina kyako omukisa mu muntu munnange ogw'enjawulo. Nze namufunamu omukisa omusajja oyo alhamdulillah era yampisaawo awo naye nali ŋŋaaniddwa sebo nali ŋŋaaniddwa okugaanibwa okubeera mu video energy nga si bayimbi be baŋŋaanyi naye nga waliwo wano among the team yali ankugira. Kyova sometimes it's not good believe in someone omuntu mukkiririzeemu time yegenda tuuka muwe chance cause time naye ejja kutuuka ng'ate chance alina giwa gwe nga alina giwa mwanawo
of what you ever did to him. Kati natuuka ne cleaninga record ku mutima gwange ne ngamba akasta I have 90%. Nze beneficiary. Kati 10% ya hatred ku muntu abadde ngana nenje eliminatingira waawe wenyewe. Kati kankubuuze. Yes, Ntula. O performance ku mikolo gy'abantu. Obadde ku mikolo gy'abantu. Yes. Mukolo kigo kyasinze okubeerako naye ne weewuunya. Nogaana abantu balina ssente. What are the best memories z'osinga okujjukira? Best memories ensinga okujjukira mu mikolo gyange nze nganze. Mu mulimu gwogwo. Ezimpesa nnyo. Oluusi gye mikolo gye nkola nga abantu oba nkiyite bafaani bange. N'otuukawo nga bakwagala bwagazi nga bamanyi nti kyokola you're going to give them the best. Naye nze nzikiriza buli mukolo guba mugagga. Oba ontegedde mu bugagga bwago cause kiva ku nteekateeka. Cause osobola okukola nga mugagga nnyo ate ne gutavaayo bulungi. Kati ekyo mbadde nzisaagala mbeesingireko. Nze mbirivingira nnyo mu mikolo egiri okuba nti omuntu yachoose the right people. Cause nze kijja kunnyumira nga Ntula. Naye abalala boengaginzeemu are they right? Kanyina omukolo gwe nakola gwali mpigi. Mpigi. Kwa sister wange. Mukwano gwange. Omukolo gwannyumira ebyaddala. Gwali mpigi. Lwaki gwakunyumira? Gwannyumira olw'ensonga nti tegwaliko too much wano mu bintu okuba nti buli mwaka kitwale nti nti service provision weba best. Naye wekanga bukimu kirimu time. Nti teba nnyo kikyuka naye ogera n'ogamba nti that one is on point. This one is on point. Naye wekanga ng'ofittingidde omuntu kiba kikoze eki. Ate gwe mukolo gwe naddamu okufuna omukisa okusinkana era Jolibo. Oba ontegedde. Ku mukolo gwe gumu, the other guy who once helped me. Ku mukolo era gwe gumu, Jolibo nansanga, Jolibo mba ndi naye. Then Rema najja. Rema n'amakulu. Atukubamu ekibuuzo munywanyi ne mugamba kanzire wali nsinkana Jolibo n'angamba Jolibo gyali eyo. Era oyo omusajja yali erinnya yali Kubadda. Nga naye najja n'amubuuza kati wali waddeko nga mulinga family network eyo okunyumirwa. I had fun. Nanyumirwa. Rema mukwano gwe? Munywanyi wange. Bambi. Abasinga betukola nabo mu field. Field okugasse ku mikwano emirungi. Olw'ensonga nti akapere kange kenze nga okoona awo mikono ennyimba zaabwe nzikoze. Kati nze abayimbi abo mikwano gyange naye ate ze kyali wange Nesimu. He has a way yanteekamu confidence. Nesimu. Nesimu ne Atin ne ba best boy. Nze nga nze I believe be bampa ate nze kyenkola. Cause artists just sing a message. Naye bali bakuwa ekigere, bakuwa vibe. Kati nze waliwo beats z'owulira mu luyimba nga zijja. Ng'otwala. Kati nze I applaud them too. Kuba tekitandikira ku bayimbi bokka. Naye enkoona gy'okonamu empeeto oyizanga ku kapeti z'abagole. Gwe kyolina omumanya baaba. Nze buli wenninya kati engeri gye nasambako ne kapiira. Kati buli wenninya neegendereza kuba mba neetegeza. Togwangako? Neke nali ngenda okugwa ke kali mu miliyoni 6 ku TikTok. Saagwa. Kapeti ezo ziba ziseerera. Oluusi gwe kitwale nti nno akali amaggwa. Nze bwe mba nkuba dansi wange. Kati nafunamu ekirowoozo mbanga kakapa. Ololeko kakapa nga kadduka. Tikasimbamu n'enjala bwezi ti wansi. Kati nze obugere wano olaba nga teziri straight. Naye nga busimbye bwe buti ng'obwengo wansi. What's your worst day mikolo? Olunaku senga lwe yantema oluyi. Beeyisa bubi abantu abo. Tutereezeemuko. Kwali kwanjula? Kwali kwanjula. Senga yakukuba oluyi? Naye nga yakukuba oluyi yakutema oluyi? Oluba nga lutuuse wano luba lutya. Luba bakutemye luteme. Waliwo ne bakuba bwe bati. Ono oli akutema oluyi bwa. Kakitwale ng'okubinga akutamye bw'oti ye ng'ayimiridde ng'oli mu ango nti ettama liri wano naye omukono guli wano. Kukwanjula. Naye kiki wali mu line ya mmere? Nali nnyingira mu nnyumba. Kati otuuka ku mikolo oba olina obriefinga munnange bw'ogenda okwengaginga mu mukolo okusanyusa. Nze Ntula nali nsindikiddwa muko
cause kiri kye nakugambye nti tujja ffe tukola ebbanga lyonna kati babaawo omuntu n'akupiikinga kati bwe bansindika eri ku mukolo bansindikayo nga katumwa nga abako bajja buzzi unfortunately saatuuka mu time bantu bano kunyumya nabo ali yakweyanjula natuukira mu time nga baliwo ku pressure etegeka abako bagenda okutuula biki kuba bako nange nyina we nali mbalese kati mu kujja wano mu kwanguyiriza okwagala okuyingira yabani tole nazeeko lindako senga yabuza omulundi gumu yagamba ati omanyi kateni ezo nga bona aboyingira kateni zaga amakaga bere kati mukugira bwati nyingira mu ddiro munyi mwadde bategese so senga yakwambaza oluyi omugole yawulira nga bakuwadde behind the scene behind the scene nti waliwo ebibeerawo ng'abalala tebannabiraba kati senga yagamba ki ng'akuwadde nga lumaze okukulya kitwale nti yantwala kirabika ng'omuvubuka w'okukyalo abadde ayingira ne waatamanyi nkugane natuuka mu koleti nga sinaba nakumunyu kitwale nti eyo intervention yaliwo eyo sirapu mwe nagifunira kitwale nti naye yali akubye omuntu gw'atamanyi kati omunyonyola otya sirapu amala oginyambaza namutunulira bwenti nempulira obusungu nga bunnuma munda eri neŋŋamba ne maama onkubidde ki nekakanya nzekka sirina kye namukola wamubuuza kati yakuddamu ki nemugamba nambuuza yeggwani olw'obusungu nenvaawo saamunyega oba ontegedde neŋŋenda kusupa neŋŋenda neŋŋakateko ke bantemye oluyinga nnyingira wano bwengenderere mu kisenge baabanzise neneetolola bwe nti okuddanga ku nju ewali eddirisa koza abagole abasinga babe bati nennyonnyola omukyala ne mugaje baleko maama nti papa yabadde asindise bwati ne bwati mbwe kale munnange yitaawo mu nnyumba bwoti mulyango wali alagirira gye nvudde nga bampadde ojje bwoti I thought of telling her that munnange eyo ngenzeyo bibadde bwe biti simanyi nange gye nakireka ate nze natambula kudda ku bya mirimu wali baddewo nga kyaka ekiwedde okirese mbu kikoze eki then nodda ku mirimu kati sometimes we nfunamu challenge ku mukolo oba ku mulimu I work with love cause mba mpulira njagala kati gwe nkukakase gwe wazanye ne rongo button toyina gwe wanyumiza yaliwo scenario yaffe naye anti yamuza toyina gwe wanyumiza mu wajja nawe yadde abakonti bantemye oluyeri gye mwansindise ate kati awo sirina budde bunyume nabo tebannajja kati tugenda beetegekera ontegekera nti kubanza omugolo ono kemulabye nza nnyumiza byagamba genda briefing abaana bali nti gwe katumwa gwe basindise nti genda itawali booti obuuze erinnya oba ana oba gundi bakulage banna bwe bali era we nagirawo ne mugamba ampitirayo omajje bwati andagirire w'okuyita then ne bampise mabega waki naye ekintu ekyo kyantuukako nga mu mwaka ogw'okusatu awo nga tuyingidde emirimu ntandise nange okwekuza kozi bano babosi bafikiya kabo baba batyanga olw'erinnya ajjo libatuuse nga bona balina okwetegeka salaamu ne zibanga salaamu naye kati nga gosooka nojja ajjukira munange era akasaati kayinza okuba tekamalaayo ne wabawa wakupima obupimiro lw'essaati n'akunyooma muwafunira oluyi n'akunyooma banyooma naye kati omukolo gwagwa gutya senga olunaku lwagenda gwanga senga ategedde omulimu gwo nga nsabudde nanjokya nayo yakuwayo ku ssente tonda talenti awo yampisizaawe kozi nze namulaga nti niwe kati kuba walayi yali mukyala mukulu nga bawulira batya nti okubye ssenga w'omugulu omuddiza walayi kitwale nti okukusomeza okufuna emyaka gy'ekivubuka egy'amawaggale gyogera n'ogamba kansoke onankuba nange amanyi kyendi kitwale bwotyo naye kale ukyaka wavaho ekisa ekikulondoola nga kisobola okwewaza ekibi kozi nze nakitwala nti yalinga challenge ebyaddala it's a big challenge ate yerimu okuba nti omuntu akubanga omuvubuka omulala agamba guno gwo kangutte busa omukolo naye ono kamuwe no recent wano nina page gye ndabyeko chaos search chaos ate oli yagipostinga nogipostinga nti no waliwo ati kyanzizaayo ku kiri nenga asinga kati noono yakitegeera
wabaawo kale by'oba olina okwerekera. So senga yamaani nakwetondera baana. Nampayo n'ekizike. Nangamba okola bulungi nnyo. Eno empere gy'okuba tetugirabangako. Yasiima. Cause nze naddayo ne nga neyokusomooza kiku n'omuntu okumunnyonnyola otya. Oba ontegedde. Walina omukazi ewaka? Ebiseera ebyo nali sirina. Nga byakuba bukubi ddaasi. Ate ng'ebiseera ebyo okusomooza kungi. Senga oyo n'antema obulungi oluyi lwange ne lunnyumira. Kati okusomooza okulala kwetufunamu kuba kwe nafunanga kuba kwenfuna. Bannaffe nga bwe tuli mu game ya service provision. Obutakkiriza mbulizikiyo ebayiyo. Oba ontegeera. Abamu bo ne balowooza nti banjawo be baalondebwa okukola ekyo kwolwo. Munnange omyayi n'akusiiga akasa. N'akwata n'ateekako n'oluyinja kanywere. Obanga ovaako nga plasita. Naye ng'obusobozi jjukira bulabibwa na bikolwa. Nze kati I believe I can show that I can. Biki by'ofunyeemu ebiri tangible ng'omuvubuka by'ogamba nti Alan nzinye ku mikolo nfulumizza abagole ebintu ebiri nenyumiriza mu kino nze ebintu ebiri tangible nze nga mbikoze mu ssente zenfunye mu mikolo. Bya family. Bya family. As in? I built a house with my dad. But it's well. Go first born. Second last. Go second last. Nzira mbalonga awo baddako n'embazirako. Tata ne mama bali proud of you. Nalongo. Ne Salongo bali proud. Bali proud. Because ekyalo kyaffe eky'ekiteegomba. Bendera eri mu banka. Kikiikiridde bulungi. Mbateekamu n'ekivvulu buli mwaka nga gutandika empere mu kabira. Ne bajja ne tudigida. Otegeka ekivvulu. Kyenkola ssebo. Because we naweza emikwano ku kibuga. Mikwano gyange egimu mu art. Tuka no ngendayo n'enkola ekivvulu. Kyabwerere. Basasula they do pay. They support me, yes. Nenga bajja. Ne VIP ne bajja bulungi. Bajja they support. Ate kati they even support my little business I do have. Because ennaku zino zonna nze nzikiriza nnyo mu kukola. Bino tubikola ebyene e Kampala. Naye waliwo kyebagaa nti kati sooka oddeyo koonyumirwemu. Abantu be waffe banyumisiza obulamu. Era nateekawo hot and fresh. Tulinawo business yaffe bagiyita hot and fresh. Tudiringira mu byakulya. Weba nga tebazze kubifuna ku mudaala nga tubitambuza tubibatuusaako delivery. Era nze kennyini. Tukola chapati ennungi ssebe ez'omulembe. Mukola chapati? Yes man. Oyina gundi ya chapati? Hot and fresh chapati. Esangibwa Kiteegomba. Eri ewammwe mu kyalo eyo. Hot and fresh chapati. Chapati ekomyawo omukwano ogwabula. Wow. Hot. Awo mbangiyita. Ne bawulira ku kyalo. Ogenda okulaba oba oli omuyitako nagamba hot. Hot and fresh. Ozitambuza otya? Nkwata ekidishi kyange ne nkiteeka wano. Gwe mwennyini? Nze kennyini. Obikola ddi ng'atubeera mu mikolo? Weekdays? Weekdays. Emikolo giba gya weekend. So weekdays obeera mu business yo ng'otambuza chapati? Mbeerayo. Obagamba otya? Hot and fresh chapati wano ku motoka ya 10,000. Ewagulayo akamotoka kutambuliza? Nze mmotoka. Photoshubish. Ndako otambuliza ku ki? Ku bigere. Ate bonabeera mu motoka oba tobayiseeko oba wanoonye business. Ya meka chapati? 10,000. Okuba chapati meka? Kisinziira naye nga obeera mu chapati 5, 6. They eat bawagira balya. Alhamdulillah. Gwazi kuba? Nze kennyini. Nze DJ. Bagita hot and fresh. Chapati ekomyawo mukwano. Kalo tambula ku kyalo nga boogenda bagamba hot and fresh. Bali bantu bange. Baludde nga bampagira nti kati. Naye kitwale nti n'abaana ku kyalo they can see you nakulabye ku TV. Cause ekyo kakimala. Nze nange nakula nga ndaba omuntu ali ku TV nga wanjawulo wallahi bilaita. Nga ina amasannyalaze ganjawulo.
kati nze attachment yange ne ya hot and fresh bwensanga abaana abato ne bakiŋŋamba mpulira nga I give back the other energy I had at first also. Tutomanya nti ate kati anyway before kirimu endowooza za mirundi ebiri. Waliwo alowooza nti noolemeddwa olw'okuba okola ekyo oba ontegeera naye jjukira embeera buli omu emunyiga bwe mu bulamu bw'ensi eno n'owakabya embeera ekwekunyigiriza emugwira naaba nga abuliddwa 10,000 ne zibula naye ng'ate mu mikwano azituwa obukadde bw'essente oba okitegeera kati mi we nafunamuko okusoomooza ng'okwo sigamba nti kusoomooza nagira ne ngamba how can I back myself up oba ontegedde nenga kati kanzireyo abantu bali ebyokulya nga mu Ramadhaani wonna awo nga mbateekako kumakya n'olweggulo kati bannange abamu betukola nabo munnange mu ndongo eno ng'asobola okulaba nalaba nti olimba ogudde and some did talk and some do talk yali kuki remember embeera ekunyiga otya because that day you have oyina abaana you have a goal, a big goal novo nokubaako n'omukono ogwenywezezaako ng'olina ekimala ebitonotono. That's the idea I got. Nengamba hot and fetch chapati. Okay. Kale nga tumaliza show yaffe y'olunaku lwaleero kiki oyinza okugamba abalayi baffe abakulaba n'omuvubuka ali eyo akulaba olunaku lwaleero? Mikwano gyaffe emirungi nyongera okusooka okubeebaza bakama baffe ababaddeko nga batulaba. Nze nganze omuntu nsaba obuwagizi bwammwe. Nze ndi musajja omusanyusa ku mikolo egy'okwanjula egy'embaga na buli kyonna ekikwatagana n'okusanyusa nsaba obuwagizi bwammwe nga gwalina omukolo ogw'okwanjula n'ensiga erinnya nze Ntula Bwayiregasa kitaka kube nzijaawo ku mukolo gonteeketeeke buli ekirungi ekivaamu essanyu kozi ffe tuguza ssanyu nzikiriza nkuweereza essanyu namumpe ku ssente zo. Amina. Kale sandyagadde kusukako wano olunaku lwaleero ku mukutu ogwa Cruise Exclusive. Thank you so much for watching. Mbabala nnyo okulaba emboozi z'abaana abato abavubuka abato oba oliawo kiba kyongera okubazaamuko ku maanyi buli agiwa obudde n'agiraba n'agimalako nammwe bavubuka abalaba emboozi z'abannammwe. Next time you're here leero yali wano. Saya kusukako wano olunaku lwaleero funa musolo bulungi mweraba.